wa Pastor Bugembe kyekigenda mu maaso. Nze mukyalo omusiraamu bw'ojja okusanga atasosola naye ate nsigala ndi musiraamu sikyuka naye sisosola wonna wala ekigambo kya Katonda mbeerawo newa bugingo mbaayo nze ntuula buli wamu wonna nempuliriza eddiini y'eddiini owulidde naye ngera nsigala ki nsigala ndi musiraamu kubanga bwetyo bwe nazaalibwa maama taata jjajja nsigala ndi musiraamu. Abasiraamu be bantu eddiini y'Ekiyisiraamu y'eddiini etaaga nnyo okusheyalinga bantu baabwe na ddiini endala. Ekintu kino okyogerako ki nga ggwe? Nze ewaffe gyenva banzikiriza kola kyokola kyonna kasita omanya kikyoli kyekyoka kye baŋŋamba kuba bandaba mu makyaki kwegamba ngenda mu masinzizo olw'ensonga nti oluusi mpulira ebigambo ebinyomera bwe mpulidde ekigambo ekinyomera ng'olwaleero Pastor Bugembe ayogedde bulungi nnyo temuwulidde ayogedde bulungi bannange kwega nyumiddwa nze byennyumirwa kuwulira kigambo kya Katonda. Yes. Ogirese wanga muzze okusaba gwengoze wekka. Sizenzeka. Nze ne mutabani wange jangu. Nze ne mutabani wange ye Abudu. Mutabani wange ono mwana wa brother wange ye Abudu. Naye era tutambula ffenna. Era ffenna tumanyi tusinziza wonna we tuba tusanza bwe babuulirira. Embanga mwagala kusala ddiiro kuva eri ku dde. Kino kimaze ebbanga wano najjawo dde wa Pastor Bugembe atuyitanga basereebu ne tujja era najjawo dde emirundi ng'ebo esatu. Mirundi kino saba obozze ku mukolo gwa Nina Rose kuba tulabye olinga ngazze nga maama. Olinga zze okuwerekera ku nzize n'ebintu bibiri. Nzize okusaba naye okuwuliriza ekigambo kya Katonda nenzijja okwerekera omwana wange Nina Rose. Nina Rose nze menta we nze maama we era mwagala n'obulamu bwange bwonna. Nawulidde ebigambo ebyogeddwa Pastor agambye akubuuziza omuwalawo omulala oli olaawe nabagambye temumuuze bitakwatagana abikubuuliza era nagamba anoonya ensonga ezo alinga ayagala ozitegedde bulungi eza Pastor gyasalamu eddira okujja eri muwalawo. Ndaba Karo asembeza ne kamera bw'ati okuwulira nga njogera ekigambo ekyo nkiwulidde akyali muto anoonya owulidde ne Racheal akyanoonya ne Nina akyanoonya kati bo be balaba ne bw'aba asazeewo okujja ng'omwana wo osobola omwaniriza mu ngeri emu oba endala. Omwana yayisa mu myaka 18 muleka ye ne yeesalirawo nze sobola musalirawo naye nsobola omuwagira bwe mba ndaba nga kyagezeeko kituufu. Okay, weebale nnyo okuba nti ozze mu kyaki wano n'osaba naffe. Tulina ensonga endala ekyatubuzabuzaamu nga abantu ba bulijjo ne bannamawulire ensonga ya Wuma. Olw'esande ate ntandika okwogera ku Wuma tetunagitukamu tugiwadde time abaana bakule abaana bagira bakyategeera. Omanyi bw'obanga oli musajja omukazi bw'aba tannava mu maka tosobola kulowooza nti ona omumiisinga kati fe tustepinzeeko ewe katono batumiisinge balabe ki kye tubadde tukola. Namwe abali ku police board era abamu abatwala akakiiko kano okulonda kwayimirizibwa kiki ekiddako? Tulinda ssente zireeta bava up country. Mu bbanga ki eryo? Lyonna fe wetu tetuvaawo. Kati ani president? Tewali president, tewali secretary, tewali muntu yenna, waliwo police board. Omuntu omuyimbi wabanga alina ekimuluma nga ayagala kutuukirira police board oba ayagala kumuyamba atuukirawo. Ate police board gundi chairman ye Semakula. Ani atasobola kutuukirira Semakula. Naye naffe asobola okututuukira. Police board ne Misaki teyakivaamu yava mu forum teyakivaamu. Leero nze nkyogerera takivangamu wabula ebigambo ebyali byogerwa byali bingi nagamba kasooke mbaweemu eddembe. Halima ogambye Ssaabaze tewali president. Tewuli president. Sindikati engeri gye butannaba kulonda ate nga yabadde president. Kyogamba ekifo mwakimuggyeko amangu ago. Nedda bwe yasimbawo abeesimbawo bonna bwe baba nga bali ku cabinet ba stepping out of the office. Tosobola kwesimbawo ate ng'okyali
ba stepping out of president. Okuvaayo okulonda okuvaayo ne baga nti bukyali kulonda. Abaddeko y'abasigalako. Oba kitya? Sikiwa nti abasigaddeko yayo kubanga emyaka gyayitawo dda. Emyaka buli omu akimanyi. Halima, kakwebuuzeemu, basically administration was stepping down waberawo acting. Right now who's acting as the others? Police board. Kuliko nze gwolaba wano. Kuliko chairman waffe Namakula, vice mundi Sophie Gombia, ne kubaako Kyagulanyi, ne kubaako Bushington, ne kubaako Pademan, ne kubaako Sewa, Jaja Sewa, ne kubaako Julius Owaswangs. Police board etulawa. Etula ku umma. Tuku umma Mpambe as it is alleged. Uno mwaji wamba is taken over. Tetutekinga ko over, tetusobola. Fe police board ekigambo police mukiwulira. Tuli ku mateeka kwe tutambulira. Tetusobola kutekinga over. Nze sina time esobola kukola mu umma. Nina emirimu egyange. Mutekinga over muri ku mateeka kwe mutambulira. Tutambula ku mateeka. Afina yagatwala gonna n'ebitabo. Yagabba naye nga wanji yagabba saaliwo kwolwo olunaku naye fayo zabbibwa abaali mu office bagamba nti fiina nze saalimu naye abaalimu bagamba fiina yazze wano najjawo ki fayo nasitwala. kati police board etambulira ku mateeka ki nga tugambye bagamba babivayo neeka. Tuyina ebintu ebirala bye tusobola obbalaga ne tugamba nti gundi mutunule ku kino oba president eyaliko ya indosinga wano ya indosinga ki nga tulonchize police board byonna twabiragalagadde. Omusango gugenda maaso between Fiina ne Sophie Gombia then Fiina ne police board go nga gwe omukubali police board mugogerako ekyo okubba ebiwandiika ngai. Kyendowooza ekituufu Fiina kyalina okukola komyawo bigondi files ezo alina ozizza tugende mu maaso naye ekiri between Sophie naye sikimanyi. Naye yagamba teyabba ku bipapula era yavaayo n'asuuwinga n'okusuuwinga abantu abamu. Ayinza okusuwinga bw'abanga ayagala. Buli omu okusuwinga tekitegeeza nti owiniza omusango. Tekitegeerezako ddala nti owiniza omusango. Osobola okusuwinga omuntu yenna asobola okusuwinga naye omusango guwinize. It's okay kubanga yabikola eyakola ebiwandiiko ebyo byonna byatwala babikola babiri naye yalingawo Kyagulanyi Silver Kyagulanyi kati oyinza okugamba nti alina copies but scandals zibadde zonna abadde tavaayo kwetanira. Tayagala